Nyimbo nebyo ebizigo yali anteredde mu Rolex. Era nebaza kisa kyakatonda. Kati omuwala oyo yali yefuula nti mukwano nnyo gwa mama jjukira namusangawo. Yefuula sweet wadde eno nga ncunya. Ajjukira kamera jjukira ye abeera aludde mu nnyumba abeera amanyi kamera weziri nawe ekwata etya buli kimu. Nze jjukira nga bbanga ki? Yangamba yali akamalawo emyaka 3. Buli ajja yamulekawo buli ajja yamulekawo. Esinali ye yasooka yali yakuntega cupa. Kati unfortunately namulaba nali nkubye Joyce wange ngenda munywa smooth omanyi emiyembe gibaawo tadde mu fridge nga wobimanyi mba mpita ayita mu fumbiro ngendo laba nakyala alina byakuba nengamba kikyakuba ndaba bottle yange agitadde ku worktop eyagonde ya kitchen nenebuuza ate wano tutuuseewo tutya ono biki byakola ngendo laba alina obuwunga unfortunate ye nga maze kikuba ate yategeera kamera y'omufumbiro kuba mufumbiro mwalimu kamera naye nga ye amanyi weak point weetalaba kubanga nga newe naligambye mama tikebera ku kamera yali tasobola kukola ki ate nga bamwesiga nnyo okitegeera jjukira ye yakuziza omwana omuto waliwo omwana omuto yamusanga wa mwaka ali myaka 4 yakamalawo emyaka 3 so kati yamukuziza nga maama wenze nga siina defense yonna jjukira nze naakajja n'ebiwandiiko napangiridde bipangirire so wentyo kasasinali ey'okubiri ey'ebizigo nali mu off neompa ebizigo gye baleko mwenna abakatweyungako muli mutya embeera egamba ki akasana ka UAE kabayisa katya abali Saudi Arabia abali Oman nyina mukwano gwange ali Denmark yagamba kaweza sawa zino kali kati tekoocha ate tekanyogoga kugamba obudde buli mu mbeera entuufu oba efevaringa obulamu Uganda. Yes, sawa nabo bamanyi okufuna ne bamanyi okufuna sino bamanyi okufuna obunjuguvu obw'amaanyi ennyo kyekimu ne gundi ne Jordan naye lwakwana nabo era kati bali mu musana Jordan tokyanga enensi eyo kyanaye tetuuka kwenensi so emayera okufuna sino yo mu biseera bya winter layira naye naye mukwano gwange yabinyumiza sigendangayo nze wali wa Saudi Mama tubuuzeeko mpozi omwana omuntu Tina mbalamusizaako mwenna abatulaba bampita Tina ali enkozesa naye nga bamanyi okuva ku ssomero ne gye nakulira Christine ebwe Christine walisalako busazi era liyo balisalangako okutanga Tina Tina obutakalumya nnyo Christine oba Christina wolimalirayo Tina oba Chris kiba kigwedde obulamu bugamba ki muganda wange Dubai kutwala etya obulamu si bubi Dubai entwala twetwala ekutwala ogitwala twetwala wagano gigondera si omanye n'ensi yeetagamukko amaanyiko naye ate si maanyi nnyo kubanga ate okozesa amaanyi ennyo era oyinza okusanga ng'olemereddwa naye onofuba okulaba ng'adjustinga kyokkola nkugambye ntwala twetwala mwenna twala kugireganya kugiyitamu kubanga oyinza okomekeza ng'ate okoze ebikyamu okoze era oyo noonyina okola era kubanga egado gisinga amaanyi so mubeera ku peesi yeemu ekutwalenga nawe bwogikola ki bw'otwala olaba wano wakubyewo ka bypass ng'oli akusomeddemu sooka wekkaanya ensonga then olabe wo processing ekintu Tina nakoma okulaba nga oli mukimba nakwetera ebizigo ovaayo otya kuba mba ndi amupitaita ku baini asingamba ono si ye mwana yali mu kiyumba eri gyendi gwe natwalira ebizigo ovaayo otya wamalako contract wali mu biseera bimalako contract n'omalako contract n'ovaayo kyali kitya kakati eyo emboozi oba njikutandikira ntya naye kankuviire ku ntono nviira ku ntono kati saamalako contract ekyannemesa yali munnange gwe twali tukola naye kubanga nakunyumizaako nti omu Ethiopia tetuli in good terms kati
aine teyalina contract nali nimbyemukko okitegeera nalimba mukko nengendera ku biwandiiko ebitali byange kitegeera naawe kubanga eyo naye ate sitole empanvu tuyinza omala wano olunaku lulama nga tulikweyo kubanga jjukira waneeno oba mu kiyumba ky'abaloko tebakukkiriza kola ki kufuluma okuleka mpozi nga amanyi nti teyakuteeramu visa then osobola ng'abatolosi naye nze saali mutolosi nina ensonga zange twatuukako kko ne ku poliisi nembaba so kati awo Omuethiopia awo owansangira ompa ebizigo omuwala oyo teyali mwangu era nali sikolangako namuntu yenna actually abantu bonna abamama wange balala tebatwagala ate Abaethiopia munaye baddugavu naye befuula seba oli wakwata yalinga akwata essimu ng'agamba I'm here with Africa nengamba I work with Africa nenebuuza yes mu Africa aba Egyptians abo basaba Ethiopians simanyi abantu ba Eritreans abachi bagala bafuna mukane beruka aha nabera n'enviri oba baziteekamu nnyo relaxa no ze enviri zaabwe naturally nebo tebera banga baddugavu tebera banga bafika seba akakazi kaŋŋamba nga I'm here with Africa ningamba ono Addis Ababa Addis Ababa semu Kampala yefuula atya mbusimayanga naye bannayo omwala oyo seba omanyi mbuno ebyo ebizigo yali antereddemu ku Rolex era nebaza kisa kya Katonda kati omuwala oyo yali yefuula nti mukwano nnyo gwa mama jjukira namusangawo yefuula swiiti wadde eno nga ncunya ayijjukira kamera jjukira ye abeera aludde mu nnyumba abeera amanyi kamera nawe ekwata etya buli kimu yaŋŋamba yali akamalawo emyaka 3 buli ajja yamulekawo nenga isatu wachiza yamala contract yasooka nga sayinize n'endala balwa mayumba bo batibona byakola birala osho muna ba Ethiopia bategeera nnyo ebiyumba kizibu kya kusanga mu Ethiopia walosizo ko mu Ethiopia yali mukola mu mobile money huyo muwala wali omusanze eyo batandika okukola obwamalaaya mwebali mu Ethiopia nga ali mukola mobile money oba mbuno nti ali kala ine kitu kyakola ekyawabweru nga ali wabweru bali mu shisha yekka shisha nanti mwe betundira omwo kyempuga shisha kaba kateko ka kwetunda mwe betundira bafuna abo bamama baabwe ne babakolera obuntu obwo ne bagendayo ne banywa shisha omanyize ebyo sibikozesa so kati simanyi nnyo inside details manyiza akongo so muwala oyo munaye weeto scenario yasooka yali yakuntega cupa kati unfortunately namulaba nali nkubye Joyce wange ngenda munywa smooth omanyi emiyembe gibaawo tadde mu fridge nga wobimanyi mba mpita ayita mu fumbiro ngendo laba nakyala ayina byakuba nengamba kikyakuba ndaba botto yange agitadde ku worktop eyagonde ya kitchen nenebuuza ate wano tutuuseewo tutya ono biki byakola ngendo laba alina obuwunga unfortunate ye nga maze kikuba ate yategeera kamera y'omufumbiro kubanga mufumbiro mwalimu kamera naye nga ye amanyi weak point weetalaba kubanga nga newe naligambye mama tikebera ku kamera yali tasobola kukola ki ate nga bamwesiga nnyo okitegeera jjukira ye yakuziza omwana omuto waliwo omwana omuto yamusanga wa mwaka ali myaka 4 yakamalawo emyaka 3 so kati yamukuziza nga maama wenze nga siina defense yonna jjukira nze naakajja n'ebiwandiiko napangiridde bipangirire so wentyo kasasinali eyokubiri ey'ebizigo nali mu off neompa ebizigo kasasinali ey'ebizigo ebyo yatuukawo neŋŋamba ono andika okwekengera ajja kunkola ki sokoleka kazi wagamba ebizigo wabisanga biri bitya ebizigo bye anti ebizigo byonna ekikaba kyaffe kifaanagana bwe kiti nga bw'okiraba anti ebizigo byonna bya cream ebizigo byonna ebya cream
kubanga ne woyiwamu oyiro adda kungulu so kati ku Rolex nalaba bizze kungulu ng'ate sinateekamu oyiro kubanga olumu nze mbyagalamuko ka Johnson akatonotono kati nalaba bitandise okwesengejja neŋŋamba lwaki byesengejjeza nze ate nabateekamu oyiro yenna ŋŋenda okuwunyako nga ku Rolex yalimu nego lwaki gagana gatemu nze nfunye stori z'abanyonyi yagwabo aba Ethiopia naye bonna mu biyumba emitima mizibu nnyo unfortunately siri mu Ethiopia ndowooza babeera baagala bakolemu bo nga bo b'amawanga kyenyiza nga nze okulowooza tewali munauganda baba baagala ba Ethiopia bannaabwe naye wali olabyeko omuwala akola n'omunauganda baba nauganda beesa batya mu biyumba ng'akola n'omunauganda muno nabo olumu tebabeera bangu naye oli waaba akusiima musobola okukolagana waliwo abakolagana ebintu nga bannayuganda naye balaba balinga sisters like this waliwo abafamire gye nalaba nga bannayuganda naye nga buli omu ali ku lulwe waliwo abakwatagana ne wabaawo ayawula kisinziira kale oba ku mutima gwa muntu kubanga n'abo b'Ethiopia weewaawo abamu abasinga babi naye omukama waakuyamba n'ogwa ku muntu omulungi aba mulungi ddala anyway emitima gy'abantu ensi olumu lwakubanga ate ono yanteekako ennyo ekibeera n'endowooza n'okwagala okutta naye obuzibu bwe yabujja jjukira kati nze manyimuko ku luzungu musinga tebamanyiddeeko ddala kati naafuna obuki obujja ye amanyi luwalabu naye ate jjukira ono mama anti engeri olulimi lwabwe lulina engeri gye lubrandinga oba ndowooza kati ate nze mama yali ansiimye olw'okuba nga njigiriza abaana oluzungu nalaba ng'ogenda kutwala mutwalako ekifo kya nnamba emu kubanga mama buli kaseera yatandika ng'oyita kubanga namugamba nze mpita Tina kati nga ngetandika Tina this Tina that nga olaba ate njjukira kati nange ndi mukyala ali joli simukaluubiriza biki n'abaana bennyini abaana nabo nga batandise ofuuka ba friends oba tugenda kumuwona mu Ethiopia n'atandika okufuna embeera newaba nga badde akula kuba togenda kumuwona anti kati jjukira nange kino kyekikula kyange sisobola kirwanyisa okyejjemu kubanga era nze abansemberedde bonna tosobola kunsemberera nenkuyisa bubi unless you're seeing me from a distance so kyekyo naye nga tulina kwegendereza wolaba embeera ekususeeko tekigana dduka kuki poliisi wolaba poliisi tekuyambye alisi vaawo vana okufirwa obulamu ekizibu kyenyina ne bano bagundi bano abaaki bano ba offices abaana gye bava kubanga abaana basinga bava mu offices ekizibu kyenyina n'abo abantu nti omwana ajja n'ayita complaint ye omwana nga kyayitamu kikakkali ne bagana okumuwuliriza naye ate ye mukama we wajjayo n'ayogera ekyo ne bamuwa amatu anti jjukira ono naye omwana tebamuwa amatu n'oba ofuuta era abaana abamu kyekibanyigiriza ne batoloka tebamuwadde matu tebamuwadde budde tebamukkiriza mukyayogera ne bamuleka awo mu kutaasa obulamu nga yalaba afa n'atoloka nalekamu byabusikondi simaate yabbya teyakoze eki ne batira abaana obuzibu naye nga kyandibadde nga kirungi nti awo omwana wabanga aleesa ensonga emugiwulirize anti kati jjukira ng'omuntu yenna akola bizinesi osooka kufa ku ono abamu wosanga ofisi kati ofisi ze Saudi zo zawulirizanga nnyo sayidi yaffe kubanga nze naliko mu Saudi era nakikuba emyaka egi mu nnyumba nga sikyusizza namu yadde okutoloka egi naye wano nga wenkugwe nagambye mu kusooka ti eri ennyumba yannema nagikolamu xs ale nga wiiki emu saakola wiiki ey'okubiri gye nakola nennemerawo ng'ate Saudi nagikuba emyaka egi ate nani stop nga sigambye nti ndwadde bampadde off tewali yadde okwemulugunya olw'ensonga bali abantu bategeera amateeka naye abantu bawaana obuzibu balinamu olugezigezi n'akajanja n'akamanyiiro ye alaba omukozi ng'atali muntu ate ye bo bamanyi nti balina sente
kakati nno munange zibadde mbitegeera mu ngeri ya njawulo nze bulijjo mbadde manya ate Saudi Arabia be bakyasinza akamanyiiro nedda mukwano owe Saudi nze nakolako emyaka egi n'engikuba ate n'olunaku lwe nali mugamba nti nzirayo omukazi teyankalubirizaamu yadde yaŋŋamba bugambe Tina you want to come back ne mugamba I will think about it nanteeramu wanuwe naye owaawano bagabire byampaka omugamba nkomawo wogaana gakublockinga akufulumiza ku blacklist akufulumiza ku baani namugamba omukazi nja kukomawo wekinaaba kyetaagisiza kubanga omukazi oli bambi teyampisa bubi teyanyima yadde nti oba wifi oba mmere oba kwanakolakubogolera nange wano omwana waali yakola Saudi emyaka gyegyo n'amalako nti waliwo mbeera yonna kati waali saawa zino bamuyisa bubi nga bw'okiwulya naye ofiisi ekyaganya omuwuliriza paka nakati ndowooza Dubai akatale era omwana yaŋŋambye natudde obadde okigambye otya abantu bangi olina point agambye eddoboozi oyinza obutatuuka eno agambye ensonga lwaki bano beeyisanga we balabye olw'ensonga nti abaana baki bangi akatale kanene n'abali ku visit visa bayitirivu banoonya emiki wefulumira enkeera bafuna omuki oyinza n'omulabikira obubi ekitali Saudi Arabia kubanga Saudi Arabia omwana olina kumugirayo ti kuki ku ofiisi ate wa bbeeyi subhanallah waneeno ne waba akuteereddemu visa tyasipendinze 1000 eza kubanga bbe ezaabwe ziba zeeza za 5 ku 4 n'akuteeramu ennyaze tekimugana mulabikira buyo wamuwunyira n'akusazaamu na kansolo lwakubanga nze wange ku sayidi yange nze yeekyanga nga ndaba okola Saudi mbadde nkola essaawa 8 wano nga ngenda kukola essaawa 16 mukyala munnange nagamba nedda ozukuka essaawa mmeka webaka essaawa mmeka nzukuka essaawa 10 kitundu ku 11 then neebake ku ssaawa 6 oba 7 nga tekiggwa omwana akyogedde nti waneeno abaana bwe bali abataaya leero ofuluma ekyo nakola ki nayingizaawo abeeri babagula bamala omugwa namutekamu ki tiketi visa amugula ku ofiisi buwanana aye namutekamu ne visa ye kati aba alina omuvaluwinga naye abawana akuvaluwingira nga otaddemu 4,500 gyakuguze bamanyi ne ku ofiisi bawaayo ssente naye ennyangu nnyo zakurifandinga abamu bagundi baba ba agent mama mpayo 10 nyina omwana nakyo kisoboka ne kumutimbagano kati bateekayo njagala omuntu akola olinajja nga tamutadde mu $5 ekitaliwa Saudi Arabia neggwako nakugoba tebawena siba muzannyo agambye nti abaana tebawena siba muzannyo asobola okukozesa ku vizayo obadde ya myezi 3 n'agimalako n'akugoba balina akantu ke bagamba tulaayo era tulaayo for 3 months oba 2 months nga try eyo bali kuvizayo gye bakola ki gye bakalakata olugwako nga gamba you're not good you're not smiling ngagwa anyway lwaki abannayuganda baine abamu nabo baine emitima emibi basumye bannayuganda bannaabwe nze nyinako omwana nyina omwana gwe nga ntwalira ebizigo mutwalira amatooke biki ebintu bye Uganda naye omwana nga nyumiza embeera munnayuganda munne gyamuyisaamu twanextet yagenda n'amulopa nti bamuleetedde ebintu kamunyini nga wendi omukazi najja n'akola olutalo n'empoya woyo omukazi omunayuganda nalopa munayuganda munne nti no wano waliwo abagwira abamwehedde ebiki ebintu wallahi ya Mungu mulimu abantu bonga bampesa kubanga olumwana yabyogeranga mulinga ngamba atosalanga omwana tunakola kikuliza gwa kalenzi naye okuyitira munno okimanyi nti n'abazze bannayuganda nagalako n'okumuwaayiriza mbunegulu wabaddewo ababaddewo mbuna abantu babera bakola ki mubajja nga bakonkona nengamba kiki nalaba omuwala oyo nemugana ediyo ofaaki mutuufu n'ensi olwo omukazi nga tumukakkanyiza omukazi nakola ki nakya nemuga bino ebintu bijje waka babimuweereza biki bitwala tugendeko notandika okwewozaako okwewozaako n'okuweereza omuwala
oli neesungusula mu busungu bw'amaanyi nnyo n'atambula n'agenda naye nga muna Uganda mulimu abantu bo nga balina empisa embi olaba ne bizinensi yaffe eno mwe tuli eya mobile money mulimu omuntu akusemberera ne yeegonza naye ng'omutima gwe mukyafu naye ng'ate ekyo kinzijukiza n'ennaku zino batandise Abanayuganda batandika okututeekako embeera olw'ensonga ba agenti bajjamu batandika okubba abaana okitegeera so mulimu omuntu nga ye wa mutima mubi nga ye twali badde tweyagaliza ti wendaba Munayuganda munnange njagala mukwata ku mukono naye oli n'akulabanga nawe ofuwa olabe nti ovaayo wabula n'ayongera kukkatirako ki ttaka kati nga mu kiyumba otuuse mu kiyumba olaba oyagala okole naawe n'oli kati ng'oyo gw'onyumya okola naye buli kimu mwagala mutegeeragane nga basisters naye ng'ate akunyigiriza oba lwaki Bannayuganda abanyigiriza bannammwe mu biyumba mufa kinensi oli Munayuganda muno ensi tekungulwa muli mu nsi engwira eyalyabe ng'alaba Munayuganda muno nga sisitawo nemanya nti bali bemukolera be balabe bammwe kubanga nze bana batuze mba bayita balabe bange ezabo bantu bano bakama baffe ze mba bayita n'abalabe ku ngeri batuyisaamu mulimu abayisa obulungi mulimu abalungi lwakuba munaye kati ng'oyo omukazi oyo gwe nkugambye Abiru ne Snapchat tukyanyumya mukazi yali mulungi nnyo era yonna gyali Mukama amuwa omukisa oyingira otya mobile money kuba ngenda okuddamu okulaba n'ekizigo wakivaako odadde ku kizigo bwana wa mama mbeera kibuga kati oyingiza kasente akategeera omusana anti kino kikuyambako ku musana gyokoma otuya nabo tusikini ebeekola eki ngenda kiddako ddamu okiddeko muganda era leero wetuviira wano eno pakeji ya Linda wetuviira wano nange ompe yange leero tunyirire okitegeera ekintu mobile money kati mobile money ani agikuwa otandikana sente mmeka line ozijjawa baana bwe muyiriba kituufu sukuuto ogiyiga otya byonna bibuuzo kuba nkulaba oli otyo iziba nenkatya kuba ndaba newenkalinyako bwesobola okutumirawo emmotoka y'omusajja neesaanawo omuntu nga oyagala ekintu oyiga engeri yokikolamu kati nva eyo gye nnali bansonyiwemu mbadde ndabye ka message naye nja kasomedda tubeera tulina oyiriba nga obimanyi kubanga abakasitoma tubafunira ku masimu ne gundi ne WhatsApp so nva eyo funayo awo ekiyumba ekirala be natuukiramu mu kiyumba kiri ekyasooka nalaba omuvubuka abikola ne mulaba manyi nga nze ndi munnakibuga sijja kwekweka nkulidde mu Kampala wakati so nakolerako ne Nabugabo so omuntu akoleddeko e Nabugabo mu downtown oba opiikinga mangu so nalaba engeri gyakitambuzaamu nempiikinga kati neshiftinga kwa nali Ajumani nenvayo Ajumani nenzija egunde Dubai tukirawo mu Abuheira ku street yawo Abuheira street 7 yawo mukachere kangako wentukirawo kati mbe mu room nkyanoonya mirimu nkyenoonya wenfunira ekyo ekiyumba ekyo kye nakolako emyezi ebiri wenkifuna ngenda nkola mu ruumu omwo mwe twalinga namwe mulimu omuwala akola ki akola mobile money nendaba nze saamubuuza nalaba buli kimu nga nze mpiikinga so wenagenda nenkola nenfunamu awo obusente nentandika ozoganya mpola mpola nenfunamu ekirala ekya live out nga nkola era abaana abali ku Riiki abamu nabayitangamu awo mu metro mu baasi abana ninaka mobile money era nakikolera ng'omwaka mulamba nga buli wenva ku mulimu Riiki bayisaamu eggaali anateekamu mwezi mulamba kaadi nga yebeera ya mwezi yebeerako nego abaana wano e Dubai abatagala genda kubikuba okwetunda bagezi bayiribi kyoba omanya era we nafuna ekyo ekiyumba era nakyo nakigenda mu style ababiri wabweru mubimanyi segenda mu style kasana yingira ekiyumba wenkola mobile money
wenkuba ekiyumba kubanga ekiyumba kiri naye kitandika nga ssaawa 4 saa 12 nga nvaayo leave out nga nina okugatta kwa agambye ayagala omuntu alina visa ye akuwa nusu 1,700 olina okulyako olina osasulako ekitanda olinako transport kati ng'ogenda okwekanganga ofisizzaawo ekinene ennyo nusu ebya 5 jjukira ebbanga ly'omala wano we naviira mu gundi mu kiyumba kiri na kino ebbanga ly'omala ng'otudda okuba natula almost emyezi wenjibalamu nga5 olya onywa toyingiza ofulumya olina okwewola okuva e Kampala era mama wange bambi yambeererangawo nga mpeereza ssente ne mugamba weewole efuna kyosinga weewole era panaawo buli kimu twakisasula dda kubanga we nayingira mobile money we nafunamu ka kapito kange bukadde bwalinga 4 bwe natandika nabwo kasaba nsasula emyezi gyange egyali 3 nengattako ne looni nenyingira mobile money ngera abaana abatambulira mu C3 C28 mumanyi nnyo ne green line nga sivaamu wenkulaba nti ofaanana omunayuganda mala kweyogerezaako era nabeeyogerezangako nzijukira nawe lumu nakusanga nenkweyogereza naye nga nze nali nkulabanga ku YouTube naye nga gwe tomumanyi era ina kirozeti munaye nkola mobile money yine ennamba yange kolongo nerabide mukaseka yo nakwetera ebizigo awo nali mbivuddemu jukira naawo ensegenda nekunyakunya ebizigo buli omu n'omwerabira kati awo nziramu buto kupiikinga kati sawa zino tutudde ffenna nakunoonyezaako kimaze mu bbanga nga ki mobile money ati wembalamu ogwo omwaka 2022 tuli mu 2025 kubanga awo nalinga nkola mu kiyumba tuli mu 2025 2025 manyi ati zaali zigera tudduke mangu nina okulonda weewatyawo zovasitawo ne ziruma Amnesty n'etuyamba kama mulungi kati mu byonna kasikuta okayiga otya kubanga nkulaba nga oli bwoti era okoma ku distance ky'okuvuga skuta omusana gwa 2 wa mwaka oguwedde awo 2023 nga gwakaawo tuyingira 2024 omusana gunkalakata ku kigere jukira ndi munene omusana gwankalakata neŋŋamba tina waawo olina oyiga skuta tandikira kana ak'okuyimirirako skuta ezo muzigula ssente nga mmeka eyange eri mu kamwana so oba buseera kamwana kati yo limu mmeka eyo ekwata kamu 2 kamu webati mwana yagyeteekamu kati natandikira kali ak'okuyimirira kati nagula kakadde kaali ka 3 n'okayiga nenjiga balancing nakeera ku makya jukira embeera weeba ekutamye tolinda na bukye kugambe nakeera ku makya zaali saawa 8 ez'ekiro nenzira emabega w'ekizimbe neŋŋamba olunaku lwaleero nina okubalansinga sikuta mu bulamu bwange sirina kye nali nvuzeeko sikuta yeesoose emmotoka nagezaako naye nembirekawo nga ndaba ate enyinza otomeza emmotoka sota nga kagaali nawega skuta awo nolyoka otambula emirimu nentandiko nenjiga okubalansinga kati saa zino emmotoka njirengera nogiringizaako nenjiringizaako nensala naye olumu bajja tukuba omukalafa naye mukama akyatusanze tebakukubangako neekuuma abasirika mpuli abagamba nti nobusuta babukuba omukalafa kuba nenamba nnyo bakubako ID tebuna namba plate naye woba tayagala waayo ID era bakabuntwalako obwa nga bakatwala naye teyali kubwa bitaala oba kubita wabi yali reflector mateeka ki agafuga skuta olina okwambala reflector ne element mateeka bakonsideringa nga pedestrian oba nawe oli wakidduka wa motoka
era amateeka gafuga emmotoka nawe ebitala bikukwata n'oyimirira bakutwala ng'owemmotoka naye wooba otambula kati batandika wakigere sitegedde naye ngamba okukuba gundi okukuba omukalafa naye omukalafa gwe batukuba gulinga gwa mmotoka nagwo kitegeeza mwe temugenda mu motoka temugenda na motoka mu nguudo za motoka batutekerawo enguudo ziri ezibala zemuyita so namwe bwe babata zebra crossing namwe ebafavoringa si bwe kiri namwe wemusalira aya basi Tina ab'ebigere we batambula ngaffe we tutambula lwaki tusibula abantu kyotunda kibagambe oba nakusanga babagambe wayo ku namba y'essimu tuggalewo sho nsangibwa Banias exit 1 yes emumanyiwo mwenna akatale ke bakayise nakasero eri waggulu bakayise nakasero bana kye bakayita si nakasero bagambye gundi union ali wali ebyo okulya mmere bishwa tugende ati naffe edda waliwo emmere lwakati sawa zino waliwo batunda ssente bagambye waggulu nga ku Lumu Street so kati awo ensangibwa ku Banias era erinnya Tina yojobuuza ngo okyasula Amuliya Amuliya nayo mbeerayo nengo osula wakati nsula ye Amuliya naye tebanoonya nnyo Abamuliya nayo gyendi aliga gyendi shall just tukayo mamba Salaudini gye badde ntegeeza aliga Salaudini unioni Banias n'ebitundu byonna ebitwera yonna ntuukayo kubanga skuuta yange owaayo abantu bagenda kunoonyeza bizinensi waliwo abamu abanoonya nga tebalina ebigendererwa ebikyamu abantu babi abamu babi agenda kusanga wakaye abamu babi tetujja kigaana kubanga mikwano sijja kwerabira nakano kankayisewo agenti eyanziba ssente nkyamunoonya yani bamuyita Sharifa ne bbaawe Hasani nalimba uliddeko bakola Hasani yali asomesanga balista nalimba uliddeko banziba nusu kasanvu awo mu biseera awo nga Amnesty natuuka naye mwankola bubi nnyo kubanga ezo ssente nkyazaagala za visa andi kyazaagala sente zange nkyazaagala munaye nazitobera tezakola kyazaagala kubanga natuuka awo manyi we babeera si kyamanyi baŋŋamba basengukira Ajumani kati tuba tumanyi tusobola kumanya location yaabwe entuufu baali babeeranga wanewe naye nga bakomyewo ssente zo mukomyewo ssente zange munaye tolina bifaananyi byabwe biki nkiyina oba okyagala kubanga munaye akasanvu kangi si ntono bukadde 7 bwe babba si ntono naye n'omulala eyanziba twali tukola naye bamuyita nabyo ngenda biwaayo bamuyita Lubuulwa yaliwa naye mwali muno mu Dubai yanziba ssente twali tukolagananga naye temugulako flooti awo mu biseera nga nkyakola ekiyumba yadduka nammeka 15 azikomyewo si ntono Lubuulwa gundi komyewo sente za muno Fahadi Lubuulwa Fahadi Sharifa oyo yanziba ezavira bamuyita erinnya lye eryokubiri ye gundi Nalubega ye nadi kuwandiina kubanga nazimuweereza ku gundi ku akawunti ye eyawano amanya negaleeta ne Hasani naye amanya ge ag'okubiri nga manyi yali balista naye mukola bubi mu abatu beetaga kubaloga batambula ekyennyuma omuntu akuwadde ssente ze tomukoledde kyagala bulijjo kinnuma era nabateekako kode ku TikTok yange abantu abo muli babi kubanga wemba nkuwadde onsabye okola omulimu obasabira kufa nga babonaabona bakusasula nze kyenjagala kimu kyokka kumpa ssente kubanga bafa bebamanyi ekyo Katonda yasinga osalawo n'okubaloga salyagadde nnyo bamalirako budde naye kyenjagala kimu kyokka nze mulamu bwange kumpa ssente zange okitegeera
ne betusindikira sente ne mutasasula onkubidde emergency kati ojjukira nga akali eri ke nakolera oli n'omuwa sente n'omwesiga n'omugamba nkwesize mu lo sikutaddeeko yadde embeera wasindikira sente nentuuka wanga sina byolinako sisakakwale na message nenkuddako message nga tolina mukumbikula neŋamba ono muwala kiki luvannyuma nyo nombikula erozeti okoboteka sente zange neŋamba okitegeera ekintu ekyo mba njagala nkwesigenga munauganda munnaaobere mwesimbu okitegeera kubanga nze ndi mwesimbu olaba omuntu ne wanteerako ddiramu emu sigirya nga si yange okitegeera kubanga mu mulimu guno ogwa mobile money n'okolagana n'abantu olina okubeera omuntu ow'amazima omwerufu katikkiro waffe yakitugamba okubeera omwerufu era nze simanyi yammanja simuyinaayo hozi nga namwerabira bwerabiza naye omuntu ne wanzijukiza bujjukiza nga nali nazeera actually nze esimu evuga emu bbiri ziba zimmala okuwa newemba siyina newemba neewoze ti nkuwe sente zo era nabo be bonna bonna mamange beyeewola bonna twabakiri yalinga bonna kati toyina gundi mbeera ku mutima ati ate ona manja olya manja kanzirekeka nekweke anyway tekayo namba y'essimu bakunoonyeeko wamma onsanga ku baniyase namba eri 055 mu luzungu ojja kwanguyira kale 055 270-5003 olaba jide mugono abaana ba Museveni bano 055-270-5003 yeyo WhatsApp ne koli byonna bigenda lumu obale kubanguyizaako ne gundi ne botimu eyo obale kubanguyizaako anyway nange muzikirize mpisewo akalamu kange ak'ekizigo ekya Nyondo Glim nange mujje mupagire baana mwe mbonaabona nnyo omutali sisobola kulya tugenda kuwagira paka kuwulira bubi nange ndi mukazi akola nagana okugenda ku kikubo ne ŋŋamba mu buli mbeera yonna yonna kankole ki nolwensonga bakadde bange mbadde mbasaba mujje mupagire bakadde bange mulabika bulungi bamuli mu biyumba bamuli luddawo bakadde bange mujje mupagire mbawe ekizigo bakadde bange tewali gye situuka bakadde bange Jordani byonna Saudi Arabia US ate kwete yonna Afghanistan waliwo yaŋŋamba nti alina ekyakuba efagani aisayo birala tumuleke assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu